Alright, tumekoza fana flash cha Uganda kwe tuli kumpeo awamu ne Kalule Moses. Amina. Nga twetagawo ko yabayamu okwebuza ensonga ezibi zito kuyinda indo okubinda binda. Ensonga ezikutakati mu ggwanga. Ezikutakati mu ggwanga awamu ne waweru we ggwanga. Ne Covid atuli bubi. Covid atuli bubi. Era ojja kwa mask? Era mnange fete waye beda tuli bageme. Ma complainize konti ku video ezawedde malobozi gavuga tegavayo bulungi. Nga tutadde ko masks. Okay. Ne kate kituufu twegemya. Tulikiriya kwe tuli wano tuweereza. Tugenda baweereza gobadde okimanyi nti omusajja koza mwitano wa Zambia. Kakeke. Kenneth Kaunda. Keke. Nga kirewa kiwanuka. Twaina na keke. Kale kayihura. Tubadde naye. Nana fa express tuina keke waffe. Kale yafu santo ne jem. Express. Fetulo baweereza. Kalule. Mwaisebo. Amaye tungataka kutambula kebula soka ne tuza ko abantu bawano. Nitwategeza nti COVID-19 is really still killing people and it's real killing people. Feba mutulaba nono nga tatwadde ko mask tumuloza ntote twagala. Yine yange. Twetaaga. Ate tuli waka. Tumaze okwisanitizinga. Tuli bulungi. Tuli waka. Ametaga twalege bikomera nanga usimanzi. Nenga that's the reality. We are all okay. Tuli mu bifo byolukale. Tuli wano kwe tuli bulungi. Inshallah. Bobo ni bamudiza motoka ze abasibe babatadde. Atukagamba Uganda lili yao. Uganda yensi ebamu nebintu ngabo bisuubira ne bibenga bwe biri ngabo tabisuubira ne bijja ne biba naba minister those are less expected to be ministers nabo Museveni agambe kiri Uganda mama nya yagenti nze moyo mukutukuvu yantambulirako nena yebaza omukama ntino twamuyize ngombo kiri Uganda manya ate ne aganti yavuye bavube a minister kabinti yavubye envube yekweka mu kisenge wansi w'ekitani n'abafuna n'akijaka payina kapapala agati mese bamusanga ngaina kwa wandika n'omuntu mavugere oyo abadaka firidde mufulike bebalondera mu kisenge ne bavuba obuvubi nga mwe mutuku bisi yakutoztia ne mwe mutuku byavuba ayina ngeri yakutambulirako eyamutambulirako nafe mwe mutuku batambulirako twagala nnyo President Museveni ne tusaba otufuge bulungi otujeko lockdown eno to preventive measures otuwe sente otwe buli kimu n'akawunga bannange nze saafu nalu akawunga nikikomera toto musiro kilo 10 toto wali wansi sente zema ba MPs milioni 2 muzibagyeko muzigulemu akawunga beda no milioni 2 enzo gendo kwa ba MPs buli muntu aba MPs 5 kati akwate milioni ezo 2 zonna agulemu emmere baiza mu kisanje kidako 226 zanya kuchokulya singa yaguzina kati ekyuma kyakawunga natete mujjawo abe bulenga luwe ekyuma mujjawo abe nyebujuko waliwo contractor waffe mujjawo emmere kubanga chairman amanya abatuuzebe abali mu zone eyo ezinga batu bagabayira abantu emmere Lord Mayor agamba nti natunulidde engaba y'emmere eno mu Covid ole yagwa yagamba natunulidde engaba y'emmere eno nenga Museveni kikyabaza atugamba NRM erina buli chairman ku buli muluka ku buli kyalo balina ko representative emmere neekulema okugaba NRM erina chairman ku buli muluka kugamba buli kyalo erina ka abantu 30 asatu ekwate buli muntu kuzisabo bennyini bage bakawunga bamanyi bantu bannabo ne yafuna lulyo nti yafuna bagabira abantu emmere kyangu nnyo Lodime yabwatu yabagamba ogamba nti ku byalo gy'oli wache emmere kulema okugaba olina afuna emirundi ena nga wali atafunye kwesa system ejoga nti ku kyalo gy'oli kubanga mu campaign Museveni atugamba n'ekibiina kye nti ku buli kyalo tulina abantu 30 kitegeeza bwanga bukyalo tulina abantu 30 bamanyi buli mutuuze walimira wasula n'ekyala n'ekyanyo tiyinza kulema kugaba emmere abasigala mayimba bamusigala mukola yoki nanga osumayi abana bagenda kuzaala ize kino kyamazeemu damaani abana bagenda kuzaala senior for livers P7 S4 vacancy simanyi campus no graduation simanyi year 1 waiting semester 1
abana kabazale bakaba katu sibya kuzala mwale nesi mu covid-20 gwanga liri mu kaseera kazibu tubuke tugende weruwe gwanga Zambia keke sajja abadde abazirwanako aba revolutionalist butugenda mu Zambia njogera ku musajja Kenneth Kaunda oba keke ayogerako nga taata ayogerako nga taata w'eggwanga erimanyiddwa ng'era Zambia. Lwaki omugera nga taata y'omu ku abo bali mu struggle ey'okufuna nti Zambia mu 1994 ng'efuna obwetaazi okuva ku basajja Abangereza. Y'omu ku abo baalina engalo zaabwe ttaano mukulembeze Zambia yakola ki eyasooka myaka 98 around there kwe yafiiridde. Naye keke ono yayingira nnyo mu struggles nyingi nti bw'obanga oli revolutionalist ku Africa oba icon bali abalina zero abalina okuyayanira okuba nti Africa yeefuga keke toyinza kumuleka bbali mu ngeri efaanaganako etya nti yazuka n'okubeera nga kuba oluta n'agenda South Africa ennaku za apartheids Mandela struggle yabwe nga bwe yali keke yalinayo omukono n'agezako nnyo okubeera nga abayambako ba ANC ba Nelson Mandela ba Thabo Mbeki oli yafa eri munadini erinnya ligenze bonna yakola ki yabakwatizaako n'ava yes najja n'akwatizako Robert Gabriel Mugabe wajja Mugabe yali mu struggle y'amaanyi y'abazungu awo kibiina kye ekya ZANU-PF no nga ZANU-PF nga yerwanako okuleka nti eggwanga bamagulumero era balita kwajuka Zimbabwe erina amasaza gabeera maki amasamba agaba whites Abangereza nakati gakyaliyo era kiva nti Mugabe yabajjako ettaka ero n'addiza bannansi era Kenneth Kaunda yafudde yajja naye n'amukwatizako mu mukwano gwawamu okuleka nti ayambako banne amawanga gaabwe gakola ekigenunule gadde mu ngalo zaabwe ttaano. Keke ku myaka gy'afiiriddeko ng'akulembedde ku ggwanga actually bannansi badde bo bakkiriza nti y'omu ku bannansi b'eggwanga erya Zambia ba revolutionalist abayayana ennyo abalina that zero okuba nti eggwanga lidda ku nsonga zaalyo so basigadde bamusinza n'okuleka nti badde bamupraisinga abadde yafo gyakulabirako nnyo mu Zambia awo nga tayisiramu maaso mu ngeri eya bulijjo. Tuyinza okumujjukirako ekirala nti mutabani we yajja n'afa obulwadde bwa mukenenya bwe yafa obulwadde bwa mukenenya mutabani we amanyi mu Africa tulina enkola omuntu afa mukenenya ne abasawo ne basoma report nti omutwe gwamusse omusujja gwamusse abadde kasikonda yamusse ebbanga gye namawuge gabadde gamutawaanya naye omusajja Keke yayimirire mu nkuyanja y'abantu n'ekitiibwa kye bwe yakwata omuzinalo n'agamba nti basebo ne bannyabo sigenda kubalimba y'okubategeeza nti mutabani wange ono afudde kawuka kaki kamukenenya era mbategeeza nti okuva n'olwaleero nziguddewo essuula ey'okulwanyisa amakenenya mu ggwanga n'atandikawo ekiprojekiti oba ekibiina ekyo ekirwanyisa mukenenya ng'agamba nti olaba twalwanyisa abazungu ne basituka mu ggwanga laffe ne bagenda naye ate lwaki mukenenya atayogera atalya atanywa tetwerwanako ntufulumya ggwanga laffe eryaki okusoba atyo oluvannyuma lw'okuba nti siriimu yatta mutabani we n'akeera ku makya n'alangira olutalo era bwafiiridde ng'akyalwanyisa mukenenya n'okutegeeza amaradio TV gavumenti gye yali akulemberako n'abagamba nti bannange omulama gw'okutegeeza abaana bato obubi obuli mu mukenenya byonna Keke abadde angakola ki ajja abyogerako ebbanga lyonna ssebo ekyo kituufu nnyo gwatulaba namwe abatuuliriza mukulutibwa habulwa awamu ne munne Keke Kaunda abadde president wa Zambia olowooza menja ganyo tukole comparison nti Kaunda wafiiridde akoze kino na kino afudde nga abantu be bakyamunyaya ne bamwagala because yes ne wano mu ggwanga tibuhabulwa president w'eggwanga lya Uganda ekintu ekyo yakiyigamu ki yafudde covid Keke teyafudde covid yafudde pneumonia report yadde eraga pneumonia kyonna kyekiri yes ekikulu yafudde ne Katonda amusaasire bajje banyumyeko Africa nga bwe badde anyumyeko ne gundi kugamba akubireko nawano yajjawo Keke beka nkubulire waliwo abantu abafa nogamba tebalifudde
waliwo abantu abatafa nogamba bafaddi nga tebafa naye nga muli ogamba nti bafaddi genda maaso mundekewa naye bakumbuzo tegeeza nze njogedde bwogezi kituufu oli omuntu n'omuganda bannange singa kale gonde yafudde ya kakati omuganda gamba kyogera si yakireeta nze njogedde bwogezi just now biba bikola byaffe kati dokita olwaleero mukama yakuwa amafuta n'okola omukutu gwa flashlight naye oyinza okuba wafuna idea ng'oli mu nnyumba y'oluumu egi nga otudde noggulawo notenga flashlight with the ideas ze walina ng'omuntu ntandika kyebayita flashlight but today after a year oyina ba followers bameka ndi millions visit okitegeera it's not even a year bas ndozo okirabye nti okola ekintu nga gwe omuntu n'okibrandinga bulungi n'okiguza abantu ne bakyagala n'okola omulimu omulungi n'ogwa brand n'omala n'oguteekamu emisanvu okitegeera nti legacy eyaba Madiba Mandela omusajja n'amala mu kkomera emyaka 27 years abakazi ne bayenda n'abyesonyiwa Madiba oyo gwolaba abakazi bayenda n'abyesonyiwa bwe yadda nasooka mu woteeri naddingana n'omukazi newankubadde nga bateŋŋana kunna kuba kweresa brand eyo ndozo ogira legacy eyo omukolo n'ojja n'oguteekawo n'otamba n'ogenda abakulembeze abalala tuze tulaba mu Africa tuyinza kwogera ku mukulembeze eki nti abakoleredde abantu baabwe omukululo kati laba Gaddafi yakola omukululo omulungi mu Libya bamala okukola omukululo omulungi ate nasigala nga ali hash root eriki eri abantu ate n'amaliriza bubi okitegeera ndowooza ati tukola emikululo Africans tetumanyi kwesigaliza mikululo gyaffe we do the good onto our way naye nga tumaliriza ekkubo lyaffe mu biseera ebisembayo ate netukola ki netwonoona betukoze ensonga kiraba abazungu abokuma legasezi zaabwe ebbanga lyonna nti ajja kuwandiika obulamu bwe abuteeke mu kitabo abunyumye nti kyo balaba America Trump yabadde agenda okuba omusajja mugagga kampani nezijja ku mmeeza ye sebo taata ofunye ekisanja kimu nti ye but still twagala ekitabo kyo otwe contract tukiwandike kikole ki kibeewo kifulume na wakati mugera mulindako mundeke nenga abasajja nga Obama ebyo byawandiikibwa niyabirekawo nga weebiri legacy gikuuma kikuyamba buli obeera mu bukulembeze n'omanya nti nja kutandika nja kumaliriza tolinda Mukama Katonda kumaliriza within you kiriza nti nze nina okumaliriza galoga nti Katonda ajja kuntwala yalimanya tojja kumaliriza bulungi olaba to us philosophers tugamba inspire before you expire sikiriza abo nga tonnaggwako kakati bwe tubuliza abawano mu Africa obatandike n'owaawa ne kampatu na president mwe Museveni yalo okay whom so far is he trying to inspire though is okay mugamba tetuvuma though is almost getting expired because you can't avoid it anytime 1 minute 1 second he will expire. Yes. If God says so, not because I've said it, not because I don't like it, but the reality is the age will come, the time will come. Love it, like it. Gena mas. Mbadde nzija ku kyamyaka. Kirizo bagana. Olina okukula. No chita. Mbadde ku show n'omuko ba doctors enkya ya leero. Doctor n'agamba nti nyine eddagala eri obutonde erigejjesa ebitundu by'abasajja ebyekyama. Kale. Soko gejjesa ebibi. Aju mbadde nja kuwa kyakulabirako. Nti omusajja mukogera ekigambo kyabadde ategeeza ki. Nti Kalule wakula no wali obadde muto wano kati olina ebirevu. Kikyuka zijja mu bulamu bw'omuntu. Kirizo bagana. Nature demands. Nti enkyuka zijja kola ki? Kati emyaka omukulembeze gwaffe w'eggwanga Uganda akula. Era yatukkiriza okumuyita jjajja. Teyatukkiriza. Yatukkiriza. Olwokiriza nti kati ndi jjajja kituufu. Yes, yatukkiriza ne jjajja inabe atasobola kukola bazukuba muyiyize. Kyatakkiriza yensonga lwaki wali nagambye nti believe it or not cabinet ye tulina empya yarondedde y'abavubi ishape egenda kujja mangu walo gwe yalonze Mawuya bamwita Mawuya yazze bamukutte ku mikono myaka 78 naga nti ndi mulwadde naye nja kumalako
binagana nga nzirayo so parliament nemuisa can you imagine munsi yaffe nategedde kwa ministers abakunukiza 40 with no academic papers babayisizza bayinza okuba bazirina oba bazirina tezalabiddwako mu cabinet y'abasajja n'abakyala 81 40 papula zaabwe tezazze ku mmeeza naye ng'ate mawanga nga Kenya omuntu kasa bamulonde kuba minister ng'agenda mu gazeti Daily Monitor, New Vision, Flashlight ngeno isasikulolo wansi bannange baba no akulembera government ya wano erinnya lya Kalule yali leso kubeera minister ow'ensonga ez'omuntu akali Kalule gwe yali akenkoko yekyamuliibwa wansi eri ajja reporting tufudde omusajja wuno mulonzi nga yanzibwa n'okunsa mubanja kugamba obwerufu obwo bwoba olina weemulugunya nga mwai Museveni yagenda kulayira yamala okuwangula akalulu agenda kulayira ebbanga eryo eriyiseewo ne bamuzoganya mu kooti ne bamuzoganya egindi tajja kulayira najja bagamba akaseera kutannalayira naye yawangula akalulu alinda kulangirwa naye nga waliwo that period of time langirya ya cabinet tubiteeke buli wantu tumanye naye ngaoluka mutya kusawa esembayo nti bana baba no bendeese ate nkya bagenda mu parliament for approval okitegeera ndowooza so abali mu government fetna tuba tuyogerako obayamba ate obba wabula tetuyogera mu bubi omeka abantu people misquote people misunderstand nga balowooza nti tulwanyisa government. We are not doing that. We are doing this for the good of our nation because Uganda is not for an individual. Uganda is for everyone. It's so long as I have Ugandan blood, so long as you have Ugandan blood, you're also part of the nation. So we try to very kwogera bintu H2 the thing should be in Gazette. Teka kama nyaga benso negalabe twebaze tugamenti kyejo bangamba nali siriwo nti President Museveni boya wangola simanye ine biseera ebyo batwangulangako nze simanyi bagamba nti waliwo ebiseera bamwagala let me tell you Mai Museveni yavuganya ne Sam Kuteesa embalala 1986 nga Museveni alina akabonero kaali kattaala lampu ojimanya yomukono ettala yomukono ke kali akabonero ka Museveni Sam Kuteesa namuba n'afubutukayo najja mu kekinana tiyakwata kyakubiri tiyakwata kyakusatu mu kekinana naga nti oboto nzibi nayingira eruwe n'okutuka kati nayingira ettale naga nti oboto nzibi agati oboto akubbye eki obadde wakumeka mpalinga nti babbye Semogero wa DP nti awo oboto nzibi atubbi nayingira ettale okitegeera ndowooza kige ntawangulangako walinga tanajja mu ntebe 86 eri etawangulangako eriko minister wa defense government yoboto nawe yawangulira about 96 bangamba Semogero yatabuka simanyi besije simanyi because of out of the nenga chikucha mtwebuza Kaunda former president of Zambia yali mkwano wa mukulu Tibuhabura aloza Museveni yalizeemu ki mu bintu bino nadaluvanywa okufiirwa mikwano gye ekikeekyo Mai Museveni okufiira mikwano gye nga bakeke babanza okubeera nga bagenda omanyi my mother nze mpanye ebyokulaba ku mama wange anzaala nti omusajja wenna bulobera ng'olina b'olabirira oba b'oyiyiza tomalangako mwaka nga tovudde ku kitanda kikwebakako wansi omusajja wenna ng'olina amakaago olina b'olabirira tomalanga omwaka omulamba ng'osula mu kitanda ne mukazi wo weefirize olunaku lumu ogambe nti muteekaawo omukeeka oba mu kisenge oba mu ddiiro weebake wansi awo kikuwa obudde kuba dokita ng'omanyidde okwebaka mu buliri bwe bwa bulijjo negamba dokita you spending a night wansi wali ku mukeeka wabadde webaka saa 6 ojja kwebaka 9 nga bikunyiga otunga tubuze naye ate omusajja yenna otuba tumubula alowooza kikuwa okwezza obujja n'olowooza ekimama wange yakikola ki yakiŋŋama ti mbadde ndowooza nti nga bwagambye nti kyokulabirako Mai Museveni nga banno nga bamenyala Hadafi ko yali mukwano gwe
mwami Nelson Madiba Mandela yamukyazaako wano yagenda. Daniel Arap Moi yagenda. Sijja kwogera ku John Pombe kuba John Pombe abadde mu kisanja kikola ki abadde ayingira kyakubiri era abadde kyaliwe kirizagano kale abadde ku kisanja kyakubiri abadde mu kyakubiri. Okay, yes sorry kale abadde kyaliwe no yakafano juice gaba kwa masasi ku front line ku sinyonga empozi ne onwe Burundi yafa yali ani Jean Pierre Nkurunziza naye abosaga nnyo baleta nnyo mu conversation yaffe Lwaki nti oli Nkurunziza yali pressure eyamunyiga ne mugamba vaawo okitegeera yali pressure eyanyiga Nkurunziza ne mugamba vaawo nakola ki nakiriza okubeera nga avaawo. Now nze njagala nnyo bano abagamba nti wannyo waawo oba ebbanga lyeryo bensinga okola ki okoleka nti neetaaga okubeera nga njogerako because bwabanga Madiba akeera ku makya n'agamba nti bannange ennafu is enough oba ekimala kimala kandekere omuntu omulala kubanga kimanyi nti Madiba yakwasa bemba Thabo Mbeki gwe yakwasa n'agamba nze mmalidde awo kati then Gaddafi byonna byakola yabikola ye yafuna Lwaki Gaddafi ekyo muwogerako nti yafuna chance eyogamba ki twogerezeganye n'abantu abalala oba jangu ng'abantu beekalakaasa tutuule ku mmeeza twogere naye n'akola ki n'agamba nedda mpaka ku ssaawa ekola ki lwakuba nti kale ye yakola n'agamba nti ngenda kufiira mu nsi yange alinga yalaba nti okufa kukola ki ssaawa nayo n'okufa kulinga okusembera oba kulinga okujja kati ebyokulabirako kyongambye dokita nti lwaki olowooza omukulu talabira ku bano banne abagenze nga bakekke kawunda ati bandowooza ya byabufuzi bwe nyinza okulowooza nti eyinza okubeera nga ndowooza yaki ya byabufuzi ng'omuntu alina goozi agala okukisinga tannaba kubeera nga alaba mu bonna babadde nabo emyaka gyonna nti gwe nga nyinza kulikwasa gundi oba gundi tannafuna gwalaba ajja mu ngatto ze kyenyinza okubeera nga gamba dokita tannafuna muntu yenna gwalaba nti gwe nayinza okubeera nga ajja mu ngatto zange olw'ensonga eyo kankwase gundi era nga actually ne batugenda mu cabinet olwaleero ndabanga kizibu nnyo because nga bwe yafuuse man of surprises nti mwaba bali mu cabinet nti olwaleero ayinza kugamba nti ono w'amaanyi yali mu cabinet gye yalonze timuli n'omu yeerambise kuba nti ayinza okugenda mu ngatto ze